bwe twava ew'amawangala ne tugenda tusiibula bakadde baffe ne tukwata eridda mu mabira tuba twakavugako ebibanja nga 10 Kaweke n'ansaba nyimirize emmotoka ng'amaze okufuluma ebweru yansaba mumugoberere gye yali alaga naye nze neŋŋaana nga ndowooza nti osanga n'eyo gye yali alaga bajja kunjogerera amafuukuule bajja biri eri omusajja yeematira oyo nnyo agamba owa yagaana yalaba ŋŋaanyi kwe kuvaamu n'akyama ku nnyumba eyali awo okumpi kyokka nga baagizimba wala n'ekkubo ennyumba yali kumpi naye nga baagizimba wala n'ekkubo omanyi kati wano tulina kye tulina okutegeeramu ebiseera ebiri abantu tebaali bangi kati wagamba nti ennyumba yali kumpi ekitegeeza we tutambula kilomita kumpi 5 okugituukako ng'oli ku kkubo bwoti butereevu yali kumpi n'ebaali naye nga oyingirako munda baagizimba wala n'ekkubo okuva wano ekkubo webapaakinze kati oyingirako munda ng'oyinza yiiri eri naye teri kumpi naki nakkubo weewaawo Kaweke batugambye awo kyokka nga baagizimba wala n'ekkubo mu kuvaayo Kaweke yajja awerekerwa omusajja gwe nali simanyi agenze kuba Kaweke yali muganza amanyikiddwa butereevu ate ono tebakyamumanyi nnyo agenze yekka ono amuliza agamba kaninde munywanyi tugende tayagala nagenda naye kuba akimanyi ebituukawo bwagenda naye kati agenda okulaba Kaweke akomawo naani n'omusajja kyebayita okuwereekerera omusajja amuvaako mabega atugambye bwe nali simanyi ng'omusajja oyo ayogera ne Kaweke mu ngeri eyali eraga nti yalina kyamukuutira bwe baali banaatera okutuuka ku mmotoka omusajja yawetamu n'addayo kyokka yali tannaddayo nalina ebintu bingi bye namwetegerezaako omusajja ye ekitegeeza kiri bwe kiti otyo omusajja ono akola ki omusajja ono awerekedde kati walengera tomusangi tiyajja nakumubuuza yakyukira wali owaye nkusiguddirawo nakola ki n'ajjayo atugambye bwe baali banaatera okutuuka ku mmotoka awo tutuuseewo atugambye mbu yamwetegerezaako ebintu nga biki nga bingi kyanneewuunyisa nnyo okulaba nti buli lwe namutunulangako omusajja oyo ng'emmeeme ntyemuka bwetwa so nno nga tunabagenda mu maaso njagala tujjukire weewaawo tomusanga akola mulimu ki mukesi kakati olabye weewaawo agamba naye ono kiki afuuse omuzungu kyeta curious ayagala kumanya mu buziba mbeera ki ate n'omutima gutasa omugamba oba mulungi oba si mulungi pulaninga ki tugende mu maaso atugambye nti emmeeme bwe yamutyemukanga bwe twa so nno omusajja w'abandi yali mumpi wa kitema atandise okumumenya butereevu mumpi wa kitema yali muddugavu tibitibi oyo aba muddugavu nnyo yalina ennyindo ŋŋanda ennyindo yali nnene yalina emimwa nga gyakababi kona n'amaaso nga gamulengejja ago gaali manene n'ebitundu bye ebirala eby'omubiri byesoogeddeeko nga tebitiisa n'akamu bwe yatambulanga ng'abaligamu katono etegeeza alimu akabaliga weewaawo bwe yayimiriranga ng'ayiguliza ate bwe yabanga ayogera buli kigambo akiwereekereza akabonero ak'emikono akalaga okumalirira omanyi webakutwala oyogere mu bantu nga ffe tuli wane ng'emikono gyo giriwo egiti olinga omusibe
kitegeeza nti nno ne byogera tubikakasa otidde naye oli agamba munno agambye yayogera ng'akomekkereza bw'asonga kiringanga ng'omuntu bamubyeko ettaka engeri gyayogeramu si y'omu onoono abadde ayagala okunyaga munne akasente ayogera yekomomma anti byamanyi byakiyaayi ayiyabiyi nonogabi nze nayitiranga wano anti oyanjaza amagalo ng'alaga ewazika naye wali wonna waali wange kona kyokka agambe nti newankubadde ebyo byali bityo nze neeyongera bweyongezi okuwulira nti omusajja oyo yaliwo lwakweraliikiriza mwoyo gwange kyenva musimbulako amaaso buli omulabanga amaze n'okutuwa enfaanana ye butereevu ebirala agambye ati bitiisa manyi nga kyeyali ategeeza ayinza okuba nga waliwo olinga ennyama nenekanyama nga musajja mutuya nakuba ekikondi kati akwadde byonna byasobodde okuwaako naye buli wamulaba ennyika emwinyikira agalirwa kisiba ku musajja agambye wano mbu n'amusimbulako amaaso neebuzaabuza nentunula muli okutuusa lwe nawulira nga kaweke aggula oluggi lwa mmotoka kaweke bwe yayingira mu mmotoka ne mubuuza erinnya ly'omusajja oyo ng'ate nno bwe nsimbula mmotoka yanziramu n'aŋŋamba nti yali ayitibwa Kawaatwa. Tufunye omulala owokuna. Oyo mulala wakuna. Twasoose ne Kaweke. Butereevu. Tugenze ku Tomusange. Weewaawo. Yatuwa emboozi. Ne tulabamuko. Ne tulaba. Omusajja ono bamuyise Mawangala. Y'omulimi. Butereevu w'enkofu. Kati soko tuwe erinnya eryo baliwulire. Ono Kawaatwa. Kawaatwa oyo w'okumeka. Oyo wakuna. Kone emboozi. Kawaatwa ono. Gattako Paatiriisi. Ne Mawangala. Ne Waddanga. Ate asembyeyo. Kaweke. So nno nga ye. Mukulembeze. Be bantu abanjolekeza obuzibu. Obuntuusizza ne kukuwandiika bino. Watuuse kulinessa. Weewaawo. Wedda oli atumenyera ow'enkofu. Mawangala. Weewaawo. Kawaatwa. Oyo bakamumugamba Buganda. Butereevu bamugambye Muganda. Kati akumenyeddeyo n'abalala. Paatiriisi. Oyo alina kye yakola. Waddanga. Naye alina ekikye. Weewaawo. Ng'ani abakulembedde. Ye Kaweke. Omanya kuli okumpi asinga okulyamu olukwe. Wabuli gwabanga weerenaganya Nick Patrice n'akola bw'ati anedendede wakitegedde bubi. Butereevu. Omusajja bwe wategedde. Abikkirira. Koona emboozi. Agambye abo be bamuletedde okuwandiika bino. So nno bambi omu ku bo Kaweke yali munnange enfiira bulago. Kaweke. Omuwandiisi alina watuuse n'abaako ne byajjukira. Tasobodde nabituwa oba biiki alina maaso eri. Bannange muli agamba abalala kale naye nga si Kaweke. Koona mu maaso. Kaweke. Ekyokusaalirwa ebyo byonna nali sibimanyi mu kiseera ekyo. Wabula navuga buvuzi mmotoka ne tufuumuuka nga kataayi mu maka gange agali mu mabira. Twayitawo luwunguko nga tweyuna okutuuka e Kampala nga bukyali batuteereko ekyeggulo. Okategedde? Omanyidde tewabangawo communication yezaakabi. Butereevu. Kati waneno mu mabira bayiseeyo kawunguku. Butereevu. Baagala bagende mu kkooti e Kampala gye baasuulanga basobole okubateerako ekyeggulo. Kati singa watuukanga ssaawa emu eyiseewo
abantu walinga nga tobanenyanga ne bakuwanga chai obo musanzeewo tubo bagambye nti n'okujja omuyimbi omu yagamba munno omugambe nti nzija asobole okubaako ne byateekateeka oleme munyiigira nga tomusanzeewo kakati ekyo kyali kikola kati naye ku mulundi guli tewabangawo telefoni naddala ya mobayiro nga tolina wojjamu gamba nzija olina lukomo kati olina okukulumbuka mangu omugweko bugwi omugambe manyi ti ntuuse 10 ekyeggulo nsobola okubeerako nti kuoli mutereko atugambye wano nti nga tuli mu kkubo natandika okuwulira nga neekaweke anfuukidde ekitereke ekinene kitegeeza atandise okumutya ekitudde ku mutima kyokka nga nte mu kkubo baali basatu ndivuga lyonna nga tewali mmotoka ndala butereevu kakati ante kaweke ne basalawo okugamba nti njagala fuka atyamu ayinza n'okumunyolerawo agamba wano walabika weewali abanninze ojjukira ne wali yamuyimirizaamu naga nti tugende naga eyo nedda kansigale wano mu mmotoka gw'okole byokola onsange wano ate nga wali we twasookedde yaga nti yali anneegezaamu n'okunzita yali atuwa emboozi mu maaso butereevu naye tetunatuukayo atugambye nti yamufuukira ekitereke ku mutima gwe nakanda kwebuuza nsonga kyenva mweraliikirira nga n'ensonga sigiraba ekyavaamu okweraliikirira ne kufuuka obulwadde ate ne kifuuka ekirooto okutuusa lwe twafuuka otulo okwereleka kwakyuka ne kufuuka ebirooto ne kuma ne kufuukamu otulo ne neebaka saate nga ntunula okutuusa kaweke lwe yanzuukusa mu ddoboozi lye eribereega nti kyokka tomusange omanyi amubuuza ekibuuzo awo konze nti okumanya ki ko ye nti tetusaana kumenya lunaku luli lwe tulagaanye n'emawangala okugenda ekabuubiro okuyigga enkofu owulidde agambye tomusange mawangala twamusuubiza enkofu tetuteekeddwa kukyusa lunaku yadde oddumenyawo wadde oddukyusa n'oddumenyawo byanjawulo tetutawaana kuba oddumenyawo kitegeeza tojja na kugenderayo ddala butereevu kyova yakozesa kigambo ki amugambyemu okumanya ki ko ye nti tetusaana kumenya lunaku okitegedde luli lwe tulagaanye n'emawangala okugenda ekabuubiro okumenyawo kitegeeza nti nno oyinza n'obutagendayo teweekyusa tofuula purogulaamu kino ekyokukyusa takitidde olwamanyi asobola n'okukyusa bali okumenya kitegeeza nti si kyabigenzeemu ebyenkofu mbiri yali ayagala agende tavaamu mu tajeti ofunze kumenyawo kyekyali ekikulu sobola ati yakozesa omuwandiisi nonna amuyise amugje namutulo kimanye ekyo atugambye wano olwokubanga nali sikyetaaga nnyo kwogera nakaweke namuddamu kumwejjako neŋŋamba nti weebale nnyo okunzijukiza naye mbadde seetaaga abaye kyetaaga tagambye mbu tajja kugendayo abaye kyetaaga kumujjukiza butereevu agambe kino teyakitwala ng'ekikulu kubanga bulijjo twateranga okusaaga bwe tutyo bw'atyo n'agenda ng'aleetaleeta ebyokwogera ebirala kyokka byonna nga mbisambajja kubanga byali tebinsanyusa naye akatono kakati emboozi tekyanyikira era kubanga tomusange munda ayina emboozi ye muli mbwera okutuuka entinda kwanzija ku mugwa ogamba ndiza okutukawo apana ngenda okuyigga enkofu sula yakumeka eyo yakusatu mwebanyo bayeddala baddeko ku Busiro Media olwo lulimi Oluganda litulika olulimi Oluganda tutayise nakitabo kaffe akakikonyogo tukubye essula eyokubiri olukumutwe bebale nnyo ababaddeko
sekanyumiza Sali Alex Sekitoleko muzikulu wa Mugema emabega w'emizindaalo gya Busiro Media mubeere bulungi Busiro Media ku Ntiko musule bulungi mwera